Wakati nga bannayuganda betekera okuza amazaalibwa ga Mukama Yesu Kristo agagenda okuzibwa olunaku olw'enkya kosookomekereza omwaka nga n'abandi bali mu kweyuna byalo okuza ennaku zino ab'ebyokwerinda balabudde bannayuganda okuba obulindaala ku bayinza okugezaako okutabangula emirembe mu ggwanga lino. Okulabula kuno okukoleddwa omwogezi wa Updf ekibinja ekisooka Meja Charles Kabona bw'abaddewo obubaka bwa Ssekukkulu mu kibinja ekisooka eky'amagye Kakiri. Fenga byokwerinda nga UPDF tugezezaako okulaba nga tugenda mu maaso n'okunyweza ebyokwerinda mu bitundu byaffe. Meja Kabona agamba nti mu kiseera kino abatuuju n'abamenyi b'amateeka bangi beeyambisa akaaganya okutabangula emirembe, kyagamba nti abantu basaanye okubeera obulindaala. Z'ennaku ez'abantu abakyamu, abantu abalabe abataagala mirembe bagezaako okukolesa okutuusa obulabe ku bantu baffe ng'abatujju. Kati tubasaba mubeere bulindaala kulaba singa olaba omuntu nga tomumanyi obanga omuntu n'omwekengera oba ekintu kyonna ogezeeko oba ng'otuukirira ebyokwerinda n'oba information. Wabula n'alambuludde ku ngeri gye beetegeseemu nga bannamagye okulaba nga emirembe gibukala mu ggwanga lino, ng'ategeezezza nti abantu ba bulijjo basaana okwenyigiramu mu kuloopa ebyo byonna bye babeera beekengedde. Omukyamu anagezaako kuleeta okutabangula ku bantu baffe, naffe tujja kulaba nga tukola ekisoboka nga tumwanganga naye ebyokwerinda binywevu nnyo. Tujja kuba nga tuyimbula abawanvu n'abampi mu bitundu byonna, naye nga gwe omuntu wa bulijjo olina omulimu munene nnyo okulaba mu security ng'oteeka ku itafaali, kubanga security esookerwako etandikira ku muntu owa bulijjo. Ono amaliriza ayagaliza bannayuganda amazaalibwa amalungi n'omwaka omujja ogw'emirembe n'essanyu. Abavuga motoka mugezeeko tumuvuga endiima kubanga tubaagala nga muli balamu. Mbaagaliza Christmas ennungi ey'eddembe ate n'omwaka omujja mulungi. Ye ssentebe w'eggombolola y'e Wakiso mumyuka naye awadde obubaka bw'amazaalibwa eri bannawakiso. Kyokka ono alabudde abazadde obutalagajjalira baana kubanga ebiseera bino ennyumba nnyingi zikwata omuliro olw'abazadde abalekawo abaana nga bagenze okucakala. Obudde bwe tugendamu bamuliisa maanyi amaaso bakanudde, ogezeeko okulaba nti buli omu security etandikira ku ggwe, tetuleka nnyumba nga nzigule. Agenda mu kusanyuka twewale nnyo abaana baffe, tutera nnyo okufuna emiriro n'okomawo nga ennyumba zookereddwa. Abaana tuleke baleka mu mayumba yadde kugenda kusaba kiro, tugezeeko okukola nti abaana tubakuuma bulungi nnyo, tubakuume n'obuggya obuyitirivu nga lumonde bwakuuma abaana be kubanga bonna abasiba kumuguwa. Onera awadde bannayuganda amagezi okuza ennaku zino enkulu n'okumalako omwaka nga bali maaso ga Katonda. Christmas y'essanyu n'omwaka omupya ogw'emirembe. Wakiso mwebale gikolerera, twongere gikolerera, tugende mu maaso wakati mu kusoomoozebwa. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agalero.